Max MC, the only coolest boy on TV, the king of the field, that is boy, God's beloved servant, the son of the prophet. Nzendi wakola kanga kutuza kwa program 5 to 7 elunako oluwaliro omwezi guli nno munange gwa kusatu twagutandise nyonyo ndala enakuzo omwezi ziri 5 KTV joliko tusinzira mengo kisenyi ewomulabiriza dawuli kiganda munange ntoka tusasana amawanga akayimba kakatuyingiza mu program ya elunako oluwaliro ka mukuru Sergeant Bukenya akayimba abo kanyige emitima akayimba akokogera n'omuntu w'omunda akayimba akozezimu ku nnyimba bannange zoowulira nga tosobola kuzikoowa ebiro ne bwe bidda bitya ennyimba zisigala zikyawulikika zisigala zikyayogera Kristo akyatambuzibwa enjiri ekyabuulirwa kati ne lwaki munnange nkunyonyera akayimba ako olunaku olw'enkya wano ku Friday Miracle Overnight egenda kubeera Combat Night ndowooza mukitegeera abagendo jikulira kusinza kutendereza kola ki bonna babyambalo babibomboola wamaje wa trafiki bana bakuba bandi bano abakola batya bonna kasaba nga babiki nga babibombola baseculiko eyo night ya combat oyo lunako olwenja bambi tosanya kula bikanga osubwa jango biriwo jango ulije kutendo jango ulije ku worship nga waba namaje jango biriwo nawe inzo ko oli musirikale baba inzo kwa musirikale nga munange kali ku TV sawa zino naye munange mubagulizeko enchalu nakulu wabwe ku Christian Devoca Center mujje tukunganeko Fena Bishop Kiganda ni mami Sindi Kiganda bana asani kukulabako ngoze ekiro ekyo kigenda okutambula negatako ku mikuru yone megata abantu ku Facebook kwendi ku TikTok kwendi ku Instagram wona teka MC Max live oja kulekanga onfuna tulabikenga tukwatagana bulungi nnyo ndala ate no romkaga no munange egenda kubeera Women Prayer Summit ku Christian Devoca Center mengo kisenyi ewomalabiza uli kiganda luno lubalunaku lwa bakyala kusaba kunonya mukama kugwako buziba ne mukama Women Prayer Summit olunaku olw'omukaaga mami Sindi Kiganda ajja kusanyukanga akulabeko gwo mwami andaba sindika mukyala gwo munange sindika omukyala ajje batandika ddala n'okuva ku myaka 13 baba mwana bafuusa omukyala so bajje paki eyo ku myaka bukadde bonna mubaleete ne kasaba banga bakyala tutambuze olunaku olwaliro tugenda kubaka ensonga ezimu oba endala zitumulungula ezigenda okulabika nga zikuyamba bw'abadde alina ebibuuzo enkuyanja oba oliawo nga tomanyi kumanya buweereza kiki bitambula bitya bina tugenda biwayawayamuko abakunavu n'abaleese basajja ba mukama ate era basajja ba mukama ddala yenze MC Max ndowooza kambaganye bakubuuzeeko n'oluvannyuma tulabike nga tweyongerayo kantandike neyo mukulu Balijja Frank oyo n'omuyimbi wa ggwanga lamusa ku Bannayuganda abalabi ba KTV mbagala nnyo mukama yeebazibwe amanya bampita Balijja Frank neebaza Katonda kubanga leero ndi wano mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina kale musumba lamusa ku Bannayuganda abalabi ba KTV baramusiza mwenna mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo Erinya Redeemed okuviira ddala ku Redemption Family Jesus Christ Church mu kibuga Kampala Okupa Complex tuli ku mwali gw'okuna ku Juba Plaza Building mbagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo era nzikiza nti leero tugenda kutaganjula ennyiriri twogere amazima agakwata kuweereza obwa gospel music kama bomukisa amina mukulu Balijja okuvalwa wava mugundi okuvalwa wava mu concert mbadde sikufunanga ko ngaye tugenda kudda munzire mwaka mulamba onchayo olabika linda ko nali ku concert yo waliwo omwami yeyame mmotoka n'agamba genda kukuwe mmotoka taate eri gonvugemu ekituufu emmotoka teyagimpa naye engeri gyagamba nti agenda kuyita bannamawulire mwenna oba oliawo kati wakiraba ku mawulire ajja jimpa omupiya tiyakuwe mmotoka teyagimpa tannagimpa tumwasanguza amannya ate sisobola naye tannagimpa naye nga nzikiriza mukama oba oliawo bw'alaba ku TV ajja kugimpa bw'omukubira amasimu agamba ati oba okumujjukiza munnange oba omuleka invoice ategere nti munnange wasuubiza tonnaba kulabika nga otuukiriza ennaku ezo mabegako abadde nnyo mu kalulu kati abadde simukwasi nnyo w'amasimu naye kati nnaku zino badde sana kumukubira simu naye ngenda mukubirako mugambe seba abannamawulire bammanje emmotoka ayinza ogimpa agenda gimpa kuba agisobola agirina njagala emmotoka already emmotoka yagimanyi gyejagala naye nga emmotoka nze zenvuga njagala zipajero ezo bibondo yogere motoka joyagala omugaga omuboseke super zipajero ezo muzeyi wampa kapajero ako wampa kawunde ezo zikola bulungi naye nga sagala nnyo mutegeerera kirya nti anampa mmotoka gyanampa gye njogenda nayo
obubaka butuse. So music yabadde akutwala atya bitambula bitya? Music kyemmanyi music mulungi omulaba buli mwaka nze fulumya nyimba nyingi mbeera mu 3 awo 2 mpola mpola omwaka. Era kyemmanyi olina oluyimba lwomanyi oluliwo kati. Amina. Esebo kale oye mukulu Balijja Frank muyimbi wa gwanga omukulu Kirwana Mark Africa naye agenda kuba twegattako mu dakiika ezitali zawala tulabike nga tumulungula ensonga nyinyo nyiri ddala ezitambula n'essaagala kusooka kuba abagulizaako ndowooza njapa abagulizaako nga tumaze okumulamuko Musumba. Gospel industry ogiraba otya before nga tunaba kwanjula miramwa ogiraba otya tuli mwaka mupya 2026 abaana endongo bagita music bamuta kale kugamba batukoze obulungi obutagambika gwe bintu obiraba otya before nga tunagenda mu miramwa jaffe. Nebaza Katonda lwabo abakoze obulungi naye ate okusinga enyimba zenda abawo ku social media platforms zimalamu amaanyi. Zimalamu amaanyi ogenda okulaba nga ekigambo kya Katonda tekiri mu nyimba zaabwe bayina engeri gye bazina amazina g'omunsi n'ogamba taata abalokole babadde ki naye ate wali abo abayimbye enyimba nga olabira ddala nti batutwala ku mulamwa olw'ekisa kya Katonda bayinamu ebitonotono ebyokutereeza ffenna tukyalinayo ebyokutereeza naye atulisa olaba nti ono ayimbye ku luyimba nga so scripture ate ekiranga alina omulamwa gwagamba abantu. Ng'olabira ddala nti ababuulira Mukama waffe Yesu Kristo n'ate abamu ogenda okulaba nga babuulira ebyabwe. Era kivolo olwali tuzze okubeako ebintu byetutereeza nti maybe abamu batereeza ennyimba zaabwe mu doctrine especially mu njigiriza kubanga te ennyimba zino zonna eza gospel kasa twogera ku gospel music nti obuzibu obubaddewo nti abantu tetutegeera abasinga bamanyi naye ekintu kya gospel music kiba kitegeeza nti eyo music eteekeddwa okuba nga ebuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga mu ministry mu God's music ministry oba mu buweereza obwa Katonda obw'okuyimba bulimu ebintu ebyenjawulo mulimu gospel music mulimu spiritual warfare music mulimu forgiveness music mulimu love music mulimu marriage music ebyo byonna nange ndimo kuyiga kati abantu abasinga bo byonna babigatta ne bafuula gospel naye leero tugenda kutegeera gospel kyeki okusinziira nze nga bwemanyi okusinziira ne ku nnyiriri eza Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Kale oye Musumba Ridimudi basewo ne banyama badde jagala osoko otegereye ebintu abiraba atya bifunga tunabikanga tusosotola emiramwa gye tuyina olunako olwairo nja kusindika gwe anga mukwano gwo kituufu ddala emboozi eno yandi mugasseeko bwo kitegeera nga okiwulira munda mu gwe naye nga oba oli awo ali ku mirimu ali kwasaganya mirimu kwegayiridde mubagulizeeko mugambe asobola okusikaninga QR code gyolaba ku gundi wano ka QR code ako akasikaninge oba asobola okutufuna ku www.kingdommediaug.com website yaffe program ene egenda kubeerayo olulimi ndala ajja kulabika nga akufuna asobole okulabika nga atuwa submission ye mu comment section maasoka awo nja kubasomera enamba yaffe gye mugenda okusindikako audio notes ku WhatsApp mutunyonyera ku miramu egy'enjawulo buli mulama gw'olabako wansi sindika audio note buli mulama gw'onalaba wansi gwe nayisawo wansi ku TV yo sindika audio note ku WhatsApp nga si mpanvu nnyo ndakikange emu kitundu onyonyole ensonga yo bwe kinaba kiganye ekyo nja kukwata amasimu sijja kwata manji nja kwata masimu nga sheno egwako nga tuwuliziganya eyo tulabira buli kimu kitambule malidadi sana gwata naba ku downloadinga Kingdom Media app gidownloading buli kimu kitambule malidadi sana yenze Max MC kanywa kulendera amazzi katono nnyo bwe nkoma go ngenda kwanjulira emiramwa gye tugenda okutambulira muko naye nga ogumu ku gwo twebuuza twawula tutya industry n'obuweereza twawula tutya industry n'obuweereza bwe tugenda okutandikira usindika endowooza zo katikati gwa namba ya WhatsApp tujja kuziwa amatuka tudde amanyi ndala gwa kyatwekumiddeko program bagita 5 to 7 tubeerawo buli lunaku Monday paka olunaku lubeera lwakutaano nga tukuweereza nga tukutuusaako ebifa mu gospel industry gospel ministry abayimbi ab'enjawulo videos empya ezitrendinga byonna tuba tubikutuusaako ekino ekitambula malidadi sana kati nyongera okujjukiza Shine Country Resort Hotel eno nesangibwa Kigo Kitiko munange Country Resort eno wobanga oyina meeting ey'enjawulo kasiteba nga yambaga ya mikolo birthday parties kyonna kyonna gathering nga mwagala ku meeting akonge kanisa obanga ekika mwagala ku meeting akonge ab'emikwano bayina conference hall gye musobola okukolera byonna basingiddwa n'okumusingi gwa Kristo munnange era bw'otagenda n'olowooza nti n'ogenda kukolera ebyambyo nedda Shine Country Resort Hotel rooms zaabwe nnungi nnyo ddala nti oyise n'omugenyi
okuva emitala w'amawanga munnange abasobola okufuna wasula buli kimu ekitambula mayira gisana ate kati waliwo ekintu ekiba kibagenda okuggulawo maaso kawo tukiba tukibanjulira naye kambabbireko bagenda kukola live band live band nga osobola okugendayo ku weekends n'otuulako awo n'owulaka worship music n'owulira praise ng'ali ku bandi tujja kuba tusaako enteekateeka ezo nga bwe zigenda okulabika nga zitambula so amaaso mugeekumire ku KTV ne93 ey'obwakabaka byonna mujja kulabika nga mubifuna nkujjukiza yenze MC Max live kakati nno munnange show y'olunaku olwaleero katugitandike bwe tuti basimule bannyabo era nga ogumu ku mulamwa egikulembedde olunaku olwaleero twebuuza twawula tutya obuweereza ministry ne industry ebyo bintu byanjawulo twawula tutya obuweereza buwandiise ministry ne industry abakuna ffe tulina mu kizimbe bajja kugezako okulabika nga bakitwawulira oba oliawo tusobole okulabika nga tukitegeera ndowooza kansoke ntandike ne Musumba Mr. Balijja nalayika atidde kansoke ntandike ne Musumba obuweereza ne industry byanjawulo abayimbi ba gospel oba abaweereza ba gospel betaaga babitegeere oba oliawo abakola ensobi omujja oguddako oba oguliddako oleme kukola nsobi ezaakolebwa abo abaatusooka mu buweereza njagala obitwawulire Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo gospel music ministry and gospel music industry ebyo ebintu bibiri byanjawulo ekisooka bwe tugenda mu gospel music ministry tuba tutunuulira abo abaweereza oba obuweereza bwa music nga Mukama yalonza abagenda okumuweereza then we tudda ku side eri eya industry era ngenda kubanga mbyawula mu different points kati eno mu gospel music ministry Katonda yanoonya oba yayita abo abagenda omuweereza okuyitira mu nnyimba ekisookedde abantu balina okumanya kino si buli muntu yenna amanyi okuyimba nti aba yayitibwa kuyimba eri Katonda abantu abamu balowooza nti bw'oba olina eddoboozi bw'obeera n'eddoboozi nti kitegeeza nti oyitiddwa okuyimba kyovula tusanze abantu nga bayimba ebintu nga tebitegeerekeka naye omuntu yenna yayitibwa Katonda ayita mu process ey'okuteekateekebwa kyetuyita discipleship n'amanya kyagenda okuyimba n'amanya enjiri kyeki kubanga ebintu bino ebibiri nti gospel kitegeeza nti omulamwa gwa gospel kiri kuba nti obuulira enjiri ekyandikwa kigamba nti mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna mu Maako 16 kuva ku lwa 15 paka 16 nti mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna buli anakkiriza n'abatizibwa yalirokoka kati amakulu gaakyo bwe tugenda mu gospel music ono bawa kubuulira enjiri oba okubuulira Mukama waffe Yesu Kristo eri abantu abatanaba kukkiriza era maaso olw'ekisa kya Katonda ngenda kubanga njawula okubalaga nti gospel music ono ateekeddwa okuba nga awandiikibwa mu bitundu nga bimeka okufiitinga bulungi nnyo oba okuyamba abantu okubeera mu kye bayita gospel music. Then ekirala nti eno mu gospel music industry abasinga kino mumpulire bulungi nnyo nti abayimbira sayidi eyo babeera nnyo one ayinza okuba nga yeeyise nga taliko mafuta ga kuweereza music era ogenda okulya nga ennyimba zawandiika tezitegerekeka awandiika ekintu ayimbayo oluyimba oba ka stand factory y'omuceere ebintu ebifaanaganako bwe bityo ng'onoonya stand bwakunyiiza mufuuyire ebintu bifaanaganako bwe bityo munsonyiwe abayimba ennyimba ezo naye njagadde kuleeta amazima Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe kubanga ezisinga bazitaminga nga gospel. Then nti eno mu gospel music in ministry abantu babeera nga bayimba kigambo kya Katonda ekibuulira enjiri naye ate eno abasinga osanga nga bayimba naye ate munange bakozesa ebigambo byabwe noba ogenda mu scriptures ogenda okulaba nga tali ku mulamwa. Then ekirala nti eno mu gospel music ministry abantu abayimbi bonna abayimba bayimba okufuna engule mu ggulu naye ate eno mu gospel music industry bayimba okufuna crown za kuno oba kyetuyita awards era ne music waabwe
abali ku ssente ogenda okulaba nga omuntu mulungi nnyo mu kutunda enjiri era nga ogamba nti singa ono yalina bizinesi mu kikuubo yandikoze. So abantu abali eno mu gospel music ate bo bayimba okulaba nti bafuna engule ey'omuggulu ate ebiseera ebisinga tebatunda njiri kubanga bakimanyi nti bo bayitibwa okuweereza Katonda baleme okutunda enjiri okuyitira mu nnyimba zaabwe. So bwe tudda ne ku side eno endala ey'abayimbi bano aba gospel music industry beyita ba artists era bo tekikwatana ku mafuta. Simanyi oba kale abamu bayinza okuba beyita bwe batyo olwokuba tebamanyi. Osanga nga munange Mukama yamuyita naye lwakuba bambi tamanyi nti alina okweyita minisita. Mu nsi emu ekirina kyekitegeeza kubanga bwe weetuuma okuba artist oba olina ekifaananyi ekirala kyoleeta mu nsi ey'omwoyo ku bulamu bwo. So eno tubeere ne ba gospel ministers oba abantu abeewaddeyo biba bibya ebyateekateekebwa ebyayitibwa ebyanoonyebwa Katonda era nga byo birina kuweereza bibaako n'amafuta ate bibaako n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu. Naye eno mu gospel industry omusajja omusanga ava eri mu kitoogo n'atandikirawo n'ayimba ng'alina endowooza ye n'ayimba oluyimba nga taliko mafuta wabula olw'okuba alina skill maybe mu kuba bivuga oba alina skill mu kuyimba n'agamba nze ngenda kukolayo akayimba kanga n'agamba producer nti era akawo koleyayo ekintu nti yamubiita era bw'okyali n'owulira ng'aleese oluyimba lwa kafeero beat nga yakaveero. Omusajja yafadda ng'alina yaleka music naye nga beats ze bakozesa ogenda okola ng'alina beats z'ensi. Kati mu gospel music ministry tetuba na beats za nsi. Soko ndeko musumba awo nyine oyogedde ku kya omwana yakoze akayimba ka kafeero. Producer wange soko kateriyo ko njagala ebintu bino tubive kumu tegere musumba kyayogera ko soko tuweka clip ako omwana yakoze akayimba ka gospel ng'atudde mu ngoma ya Paulo Kafeero. Kano kabalokole yo ibunashiwo owevenjiri okunde ai Yesu wangu kunde zomulokole nsense buse mu kigambo kyondabiranga. Kano kabalokole yo ibunashiwo owevenjiri okunde ai Yesu wangu kunde zomulokole nsense buse mu kigambo kyondabiranga ddala oba mu ggulu tunavimba babiri kiriba kyama kyaffe na mwoyo mutukuvu nze tondaba kati ssebo okubuulira enjiri mu biseera byange ebiri nali mu banda wenayitanga neirizi katimba ne Bible webala okunkyusa ayo mwoyo omukulu ye bwatyo ize zimu ku nsonga musumba zabadde atanyako njagala ogumbe musumba ne kubalala. Kati mu gospel music ministry ena abayimba abasinga bonna bayimba okulaba nti bakola edification oba baleeta bazimba abantu abato abatana bakulokoka. In fact abatana bakulokoka abalokosa abakyali bato mu mwoyo ate n'abakulu oba abantu abatuuse ku level ey'okukula mu mwoyo babazimbira ddala ennyimba zaabwe ziba zibazimba okuyita mu kigambo okuyita mu mafuta gazirimu. Naye ate eno munnanga abasinga bo bayimba hiti babeera ku hiti kiki ekitambula nfuneyo oluyimba nkube abantu bategeere bamanye nti nzaaliwo nzasinga nzaaliko. Kati ebyo ebintu byonna nsaba Mukama ayambe omulembe guno kubanga music mu gospel music industry music oyo yabeera wansi wekibayita the beast system oba antichrist. Era nsaba Katonda atuyambe nti wabeerewo abantu abayigirizibwa bamanye nti ebintu ebimu ebiri mu industry biri wansi w'amafuta gwe bayita ensoro. Abantu abategeera bino ebintu ndowooza kwe kwogera nti ono alwanyisa Kristo era ensi eri mu kuteekateeka. In fact music asinga ali wansi wa industry ali mu kuteekateeka aba n'asinza ensoro. Ekintu kya music kino mukigende mpola abooluganda olina okwegendeza ennyimba z'owuliriza kubanga bwe tuddayo mu biseera biri ebya Nebukadneeza yakolayo ekifaananyi yakolayo image
golden image naye ekintu ekyaleetera abantu okusinza image eyo yali music kati n'essaawa zino sitaani eyo system agikozesa era kati bali mu kuteekateeka okusinza ensolo naye twebaza Katonda nti eyo ministry tuba tuteekateeka okusinza Kristo era ne service bakusinza. Amina. Kangende omukulu Mr. Kirwana asoko buze ku bana Uganda tuyongereyo. Bananga batulaba balamusiza nnyo Kirwana Makafrika omuweereza omuyimbi okusinga ennyo naye ng'era ndi mutumu w'ekisa kya Katonda ate yasaba omulama guno gwolese ndi kusomesa abayimbi wali wammanga ku Grace and Truth Church wa Musumba Agatha Egangu n'enkya ssaawa 8 tuli paka ku Lwomukaaga ate ku Sunday tugereyo ne prophetic voice program abayimbi bayimba tubakwate ku KTV bagibaza nnyo wano kakati sebo omulamu ogwo mukulu nnyo era mbadde nkusaba guno omulamu gukomyewo wiiki ejja tujjeyo enjiri mu byawandiikibwa tubuulire abantu lwaki babayita abayimbi ab'enjiri kale kuba kigenda okubonyaabonya abayimbi bano nze kusaba kugola olwesa Katonda nakayimbira emyaka 25 naye nakayimbira emyaka 3 nayimba mu bbaala emyaka 5 wano nakayimbira emyaka 25 nga recording music minister okuva ku Yesu gwepereza wabanga simye luyimba luno omukisa gutalina buyinike bagujja amasavu gajo kati oye Kirwana paka eno gyendi n'ennyimba olwesa Katonda 15 naye naawe oli mujulizi bagamba oye Kirwana brandi ye muyimbi wanjiri kakati enjiri eno tebagijja mu bbanga eri mu Bayibuli sisobola gyesomesa okuŋŋaana mu kanisa kati nze okuŋŋaanira wa muzeeyi Kasiriivu is a great teacher of the word of God alinganga ono muzeeyi waffe Bishop Kiganda wano basomesa bakigambo kati enjiri eyo gwe n'ogissa mu gita Katonda n'akutuusa ku stage eyaffe kwe tuli n'otandikanga n'ogisoma n'ogikola ki n'ogiyimba. Amina. Kansa gospel music minister. Gospel means injili. Music kuyimba. Minister muweereza w'eggulu. Kaso owulanga ekigambo minister kitegeeza oweereza Katonda. Buli woyimirira wonna oba oweereza Katonda then Katonda najja n'aweereze emmeme z'abantu ng'akozesa ekibya. Okay, enteekateeka ekyaliko tukyatambuza omulabanga we nagambye awo gulyoko ndowooza jjozo ojja kuzanyisanga oterewoko n'ennamba ya WhatsApp kwe bazinza osindika voice notes njagala Abannayuganda babeere n'ennamba eyo abatulaba ssaawa zineeno sindika voice note ku buli mulamwa gwe tuteeka wansi awo gw'osomako bw'oba obwinako idea oyinza okuba oli musumba oyinza okubeera gwakulira abeegayirizi gwakulira abayimbi ng'olina knowledge about that particular topic nja kukusaba oteekeyo endowooza yo ku WhatsApp ennamba bagenda giteekawo awo voice note tulabike nga tuzise katulabi tosindika mpanvu nnyo njagala otukire ku kinyusi nze gundi nsinzira gundi ne gundi ensonga yange ku mulama gwe guti eri weti ne weti n'oluvannyuma ogisindike n'ennamba endala gye ngendo batirawo y'ey'okubako amasimu nti maaso kaawo nja kubawa omukisa mu kuba amasimu sijja kukwata mandi nnyo tusobole okulabika nga tusobola okutambuza ekintu kino kirala nga kyeyongerayo bw'atulabira ku Facebook tuli live right now mukwano gwo wabatulaba tusinga TV ssaawa zineeno nkusaba mugambe agende ku Kingdom TV Facebook page tuli live atekeyo endowooza ye guno gwe mulama n'ogusoose gwe twakanjula nina emirama giringa ena bwe ginaagana tujja kugizza wiiki ejja naye kyenkusaba njagala obeere ng'ogoberera otekamuyo bingi nyindala tukivekimunga katogo bwetyo babike nga tutuuka ku nnyoge ekintu kirabike nga kitambula wakuna bo beesi ebbiri era njagala bwe batuwa gundi batuweereko n'ebyawandiikibwa buli omu aba alina kyeyesigamiziddwako atuweereko n'ekyawandiikibwa oba oli awo tunaategeera buli kimu nga bwe kitambula tukyali ku mulamwa ogugamba nti no twawula tutya obuweereza ne industry Maka Africa yabadde amaliza submission ye nja muddiramuko eddamuko ndowooza kansoke mpulirize omukulu Balija Franka tulabike nga tutegeera ye ebintu abiraba atya obuweereza ne industry Minisita Balija Franka ebyo njagala obitwawulidde tegeera nga omuweereza omanyi nze nga sinaba kulokoka nali muyimbi eri musachula nali muyimbi nga muzeeyi Kirwana bwagambye kakati nendokoka nali simanyi nti omuntu osobola okulokoka n'oyimba eno nalabangayo abayimbi baalinga batono nnyo naye nga nabo sibatwala serious nti bayimba naye bwe nalokoka era nze saalokoka kuyimba just Katonda yamala kuzza bulamu bwange bulungi nentandika nenkuba omuziki naye wakati mu lugendo nyina bingi byendabidde mu music ono era ndabye abantu bangi naye
music nze ngaze balijja Franka nyimba music nga ndi mukuweereza okitegedde kubanga nze nasookera eri era mmanye ebizibu ebikola ki ebiri eri n'omukisa omuyimbi wa gospel gwafuna gwanjawulo mukko n'oguli eri nti omuyimbi oli ayinza okukulamulira n'akugamba njagala miliyoni 4 nobala no okuyimba ayagala miliyoni 4 aba miliyoni 5 nobala abalamu nogana yo omuntu ono nga olunaka ayinza okuyimba wantu wa mirundi ngena kitegeeza miliyoni 2 nobala abalamu nogana ye omuntu ono alabika sente zalina mpitirivu bwoba omubaze baze ne wabanga afunyeyo mwaka gumu nga gwakoze ng'obala buli lunaku asobola okukola miliyoni 2 akati balijja Franka ne bakubulesinga bubulesinzi n'ogenda awantu muyimba ne bakubulesinga ekyo bakubulesinzeyo ate mukama n'akubulesinga mugenda okubalabala nga ate gwe oli awo oli bulungi n'okusinga ate gwobadde obala we miliyoni ameka 2 kati n'olabanga bintu byawukana ate tebiina ebikwataganya lwakuba nti bano abaana ndowooza nze sirimu abo abakyuse kuba music wange mumumanyi sirimu abo abakyuse waliwo abagobye ensi naye era tebalina kye bagenda kufunayo balina kudda balina kukoma weeka Yeremiya 13:19 bw'olikomawo ndikuzza era bw'oli awo ebyomuwendo omungi okubijja mbitagasa olibanga akamwa kange okitegedde tikati bamusumba bano bye bali mu kutugamba oba oli awo tebatuwabizza bagenda kukomawo bayimbe ekituufu oyina ku byolaba n'ogamba nti nno omuyimbi wa gospel eyava mu buweereza tuyina abayimbi nga bw'omukubira essimu ajja ayimbe mu lukuŋŋaana ajja kugamba musumba kankusindikire namba ya manager wange oyogereko naye alabe mu kalenda oba ennaku teziri booked oba teziri taken abo nabo tubalina oyina ku bintu byolabyeko ebikubya abantu oba oli awo abava mu kiti ky'obuweereza kati nga baafuuka ba entertainers oba nga baafuuka bayimbi nga bali mu industry bibakubidde ddala kubanga kati nyina mukwano wa nsijja mwogera yafuna manager naye bw'afuna manager ebifo wenda musanganga sikyamulaba simulabayo ate era tandaga nti yali ali biza ali mu kuweereza era olaba nti bwe yaleetamu ekyeri nti yafuna manager ndaba nga byamukwatamuko ndaba nga byamukwatamu so nze nalirowooza nti oba muweereza wa mukama beera muweereza wa mukama bakukubira essimu olunaku olwo bw'oba wooli mugamba oli nti wendi bw'oba toliiwo mugambe tutokola ki naye bw'owa manager ebiseera ebisinga pasita bw'omugamba nti kubira manager kubanga ffe abantu olumu gye tuweereza n'okuweereza abasinga tuze tutambula nabo okitegedde nti akukubira essimu nga mukwano gwo balijja mbadde njagala ojje wano ojje oweereze mukama wano kakati ate bw'ogamba ate nnyinawo manager ye tajja bitegeera manager ebiseera ebisinga simanyi naye nze ndaba nga abatali mulokole era ajja kugamba oyinawo obukadde 3 kati awo omusumba omusaba obukadde 3 n'olaba nga kiyinza okukalubamuko era oba togenda kubeera bize mukweza so wakati mu kuweereza bw'obanga mukama yakuwa kyakuyimba okuweereza ako kuli mu kuyimba gyogenda okuweereza mukama gyakuweera omukisa oba oli awayinza n'obutakuweera obwo mu music naye byokola emirimu gy'emirala ate n'agibulesinga ye abala kubanga olina bw'oli mu kubuulira enjiri abali mu kulokoka amina katuwulize okuva ew'omutume Kirwana Mark Africa njagala otwawulira ekintu ekyo bulungi nnyo ddala obuweereza ne ministry obuweereza ne industry neyanzanyo ssebo omuweereza yani nze leero nange mbadde nga musumba oyo sinategera linnya lye ntusemuleeti ye musumbaani musumba redeemed olaba redeemed linnya nga ddungi nange leero mpandiise kakati Bible perspective ku minister is a person who serves God church and others rather than holding a position of high authority. Kinyonyole mu Luganda kankiddemu is a person who serves God, church or others. Omuweereza ye muntu aweereza mukama ekkanisa oba n'abalala asooka namu
mukama lwaki mukama buli muntu aga nti muweereza in general neka tuli ku music minister abanga katonda yamuyita okuba omulimu ogwo okubya ddala kwegola bakilina mu toilet ya church is a minister a real minister paka kuona ayimira ku kituuti kirwana nayimba golokayaka naye okusooka awo yomuweeza alina kimanya nti aweerezaani katonda kakati simple logic buli katonda kyatayagala omuweereza takikola omuyimbi omuweereza yayo bwekito bwekiri mu kanisa ya leero bwekito bwekiri akatusomese abantu waliwo ababikola obutamanya naye buli katonda kyomanyi takyagala omuweereza omuyimbi talina kikola kubanga tukirabe nga definition eno ate no ya Google kati ate endala nze gye nnina yeegamba nti minister is someone who connect people to high authority kivuunula ekyo a person who connects people to higher authority ono ye muntu agatta abantu ayunga abantu buyinzo bwa waggulu okuntiko obusembayo kati ye minister of agriculture in Museveni's government he connects people to Museveni okitegedde era bwajja wano agamba nti government ebawadde enkumbi oba tractor si bwayogera so nga ate abeerawo kitegeeza tayogera bibye ayogera bya government ya Museveni bye baagala okukolera abantu bawano si wekiri kakati ne minister of music first of all yebamuyita gospel music minister muyimbi owenjiri aweereza mukama kakati ekiri mu Colossians 3:16 kigamba bwe kityo ojja kuvuunula let the word of God dwell in you richly in all wisdom soko zivunula ekyo leke ekigambo kya Katonda kibugane mu ggwe kituule mu ggwe sigwanga ku sente so abantu tuli ku kamera naye tufumano enda kuwa ku sente kibugane mu ggwe kidweringe dwelling places where you kupangisa or where you build josula ekigambo kya Katonda kifuna obusuzi okibugane kituule mu ggwe nga kisula awo kibeera naawo kitegeza kiri mu ggwe teaching one another and teaching and admonishing one another in psalms, hymns and spiritual songs. Let me repeat. Teaching and admonishing one another nga musomesa nga muyigirizingananga mwekka oba mu Zaburi hymns psalms hymns nyimba zino empandike mbutabo and spiritual songs which are the spiritual songs golokoka yaka Isaya nkaga you are inspired by your moyo mutukuvu the word of God you've used it and you put it in guitar bino bigasse wamu anka kati kigambo kiri we kinyonyola ku music mini sita eye backbone ya buli muntu anayimbira Katonda okitegedde the failure to be with the word of God in your music you are not a music minister bolema kuba n'ekigambo kya Katonda mu ndongo yo toli ate toliba kubanga tusoose ndaba definition nga omuweereza aweereza Katonda netulaba minister definition biri ng'ayunga abantu ku buyinza obusembayo a gospel minister is a mouthpiece of God through music kale wenyine awo ngenda okunywera ku mazzi bassebo ne bannyabo naye okoze sikitemye bulungi ogenda kutandikira Mr. Mark Africa wengenda okunywera ku mazzi musigale nga muweeza voice notes mutandise okuziweereza ne musigale nga muziweereza maaso kaawo nja kuziwa omwaganyazo nanzanyo omuntu gumuziveewo mali nkwatine ku masimu era bakulu bano bajja reactinga ku voice notes zosindika ku miramwa egy'enjawulo yenze MC Mats Katudde okyakola kyamaanyi nyindala gwe atwikumiddeko ali mu kutulaba ntumira ku basumba ab'enjawulo bannange abatulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omugamba mutya musumba Agnes Apigaba ogamba otya musumba Agnes Zalwango ogamba otya musumba Blessed musumba Florence Onyango ogamba otya n'abaweereza abalala abakristo waliwo abasumba abali ebombo abali ematugga yonna mbatumiddeko nnyo nnyini ddala musumba Adija Najjembo ogamba otya abasumba mwenna ab'enjawulo mbatumiddeko abatwekumiddeko kansomeko mu comment section katono nnyo tuli ku Facebook abantu batwegaseeko nawe genda ku Facebook sawa zino labeke ng'otwegattako labeke nga tumulungula ensonga zino eno onangambye luno sirwa kuggwa leero baba esho yatandise muliro onangambye nange byombi sibyawula naye kwendi ntumbudde webale ku Les Boy on TV mwebale kuweereza bannange Righteous Holiness angambye atya it's time for the truth Maggie Zion agambye atya mukama yeebazibwe wabula mutuyambe kuba ebiyimbibwa tetukyabitegeera ye bwatu bwagambye Sumita agambye atya MC Mats thanks for the show natugamba wano ate Paulo Kafero munjiri
may God have mercy surely. Reacting nze okay Musumba Redeemed bakutumidde. So gendo twegatteko ku mukutu gaffe gwa Facebook, that is Kingdom TV. Tekayo endowooza yo tujja kulabikanga tugisoma maaso kawo. Ntumiddeko Liberty Sarah ninya ndowooza ndijjukidde Liberty nkutumiddeko nnyonyi ndala Musumba Redeemed ya Musumba omukyalo yo. So wetuwuliddemu ko Mark Africa abadde akyayina ensonga za ttanya ku mulamwa gaffe ogw'olunaku olwaliro. Twebuuza twawula tutya obuweereza ne industry. Twawula tutya obuweereza ne industry. Nkutegeeza genda ku WhatsApp sindika endowooza yo mu voice note obutasuka dakika 2 nja kugiyisaawo ensi egiwulire bategeere gwe ebintu obirabo otya era obitegeere otya. Mark Africa kakati sebo twabadde kukyandikibwa kiri kiggwayo bwe kiti kankitandike nkimaleyo kigamba nti kirwana leka ekigambo kya Katonda oba n'omuyimbira kisoke kibeere mu ggwe amakulu kuŋŋaana mu Royal Rock Church with omusumba obeere mu Bible study okitegedde basomese owulire owandiike gomalo biteeke mu jita ojja kukula. Kigamba nti kimayiza kigamba Nika ekigambo kya Katonda kibeerenga mu mmwe nga ge magezi agasingiddwa obugagga bonna nga mugizingananga era nga mulabulangana mwekana mweka mu Zabbuli ennyimba n'ebiyi eby'omwoyo nga muyimbira Katonda. Buli muyimbi wa gospel mu bwongo bwe kino njagala olwaliro okitegeere nti buli woyimirira ku katuuti konna oba abantu babiri oba 10,000 oba oyimbira ani Katonda nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe. Amakulu nti buli service gyowa nga minister, you minister to God and then God ministers to his people through you as a vessel. Okitegedde kiba kitegeeza nti kati oli minister oyogera odde akamwaka Katonda n'okayisa mu jita nga Bishop Kiganda bwaddira ekigambo n'akyogera. Okitegedde kati baganda bafu n'obutasomesebwa nabo era tusobola tukwebaza okuleeta omulamwa guno. Si buli muntu abadde agoyinga stream mu gospel music nti abadde akikola nga akikola bugenderevu n'okumanya tebakola ki tebamanyi. Naye n'obuzibu bwe bayita mu njiri yewammwe tokuŋŋaana. Nze ayogera naawe ndi former bad boy nali nyimba bala nyimba nti ekigambo is because of sitting and omusumba amanye ekigambo Musumba Kabunga Edward Stephen nambulira enjiri buli onako njogera pasa Kabunga balozo oli omuyimbi owa Mzee Kayanja no ono muzeyi mukulu in 60s bamita Edward Stephen Kabunga yambulira enjiri ku Living Water nava mu bala Meya 399 siri mukadde wa mukanisa sakulira mu kanisa najja nyine emyaka 24 kati n'ataano ngira kweza 5 mbalire ddala 5 mugumu. Okitegedde tosobola kugamba muntu kati bino nabe muyimba nakisude omwembi kuva ddala ugana kubanga 2012 ugana ngaweze emyaka 5 mukama yatugamba tukole ekyoto ky'abayimbi tukuŋŋanengako olw'olumu era twakuŋŋaananga omulundi gumu mu wiiki lwa Mande lwaggulo twasobola kuŋŋaanira waggulu ku plancha wa ya Bishop yatuwa ekifo eri ku gundi ku Nakasero nga tukuŋŋaanira waggulu ku rooftop okiwulira ne tugamba abayimbi mujje mukuŋŋaane musabe. Abayimbi abasinga bagamba kati nga muyimbi akuŋŋaana akola ki kuba omwoyo gubaga kasoyina eddoboozi ino n'otandika okuyimba etowetaaga kumanya birala. Kati mu lugendo luno jaseje emyaka 13 212 okutuuka lero 2026 emyaka 10 njiba 14 naye kati twakatandika kati first meeting first twakole obungezi butaano twaliwo no Bishop Kiganda ne tumaliza ne award ne tuwita abantu abakulu abasoka mu music ne tubaona linga ne twatandika na conference ezo olwisa kya Katonda ne yawedde yabadde mu January nabadde mu Lugazi municipality mu town wenyini ku Intercessors Church ewa omusumba Nehemiah Stephen. Kati jentadde waliwa ku Lwokutaano enkyano olw'omukaaga wali eggangu ewa Grace ewa Pastor Agatha era abasumba bonna abayimbi bonna mujje. Lwaki omulembe guno tugunenyeza okuyimba nga tebuyimba njiri naye nga tebamanyi kakati ekirala okusookera ddala just kambawe basics Mark Africa omuyimbi okuyimba enjiri kole nyambo okole ekintu kimu walokoka soko otuleko anda musumba y'omusumba okitegedde owulire enjiri osabe byonna bikola omuweereza omulala bye bikola exactly n'omuyimbi and even more so kubanga omuyimbi ate weetaaga bingi okukola kikubanga abantu balowooza nti oli mumanyi naye n'ojja n'oweeswaliza mu byoyimba ne bagamba buli nnaku ono buli nnaku talina nakyamanyi mu njiri bidongo okitegedde kati kiswaza okuza owezza emyaka gino gye tulimu oyimba ebintu bya osoose oyimbye ennyoko yafa kati so what omaze oyimbye kojjaawe mwabona mu lutalo myaka 47 atukala central zaggwawo dda otanzi kati bw'onooyimba ku sukaali yabula kakati ate bamusala luli twamunywako kakaaga singa wayimba ku sukaali kitegeze byonna byonna biggwawo kyengeza kusiigira osigala oyimba ekigambo kya Katonda
nobanga ennyimba zo zinabaawo mu Zabbuli ya 9 ndagijjukira egamba nti olulimi lwange luyimbe ku kigambo kyo. Dawudi yakyogera. Dawudi is one of the great psalmists we have. Yagamba olulimi lwange luyimbe ku kigambo kyo kubanga byewayogera bya bwesigwa. Lwaki Katonda mu Bakolosaayo atugambye tuyimbe ku Zabbuli? Agezaako tugamba watalina bya kuyimba nateeka ennyimba 15 mu Bayibuli. Zabbuli ezo ennyimba ziri 15 je kitabo ekisinga obunene mu Bayibuli. Tibo watalina bya kuyimba ngate ogambye ogenda kuweza Katonda mu kuyimba. Katonda yakuterawo directives zigoberere. Tweyanza makafrika tweyanza. Yes. Kakati waliwo voice notes zenjagala tusoke tuwulirize mwabatulabe eyo njagala muongere okusenika voice notes ngenda kuzanyako mpola nawe atanategera ntuzigira enamba yaffe gena kubeita wansaawo gogenda okugiyisaako eya WhatsApp tosenika voice note mpanvu nnyo abakulu bano bajja kureactinga ko yinza okuba oyagala kureactinga kuomu ku bo byayogedde then after tujja kulabika nga tugenda maaso so kompe ku voice notes eziriko producer wange tusoke tuziwulireko. Praise God. Kati mwebale kuweereza kati nze ku mulamu ogwo mbadde nze entegeera endowooza yange eri n'entegeera yange kati gospel ministry nze nsubira gospel ministry kuba kuweereza Mukama naye nga kitwaliramu bonna choirs abayimbi kinoomu n'abayimbi abagospel kale tugambe choirs nga si muyimbi omu then gospel industry eyinza okuba tugitaminga nga gospel abayimbi baweereza gospel naye ng'oba omuntu ayimba omu naye nga tugambe gospel then gospel ministry buweereza obwa gospel naye butwalira wamu ffenna abakwayazi omuyimbi omu mu biti ebyenjawulo as long as it is gospel nze bwentyo bwenkitegera then mu gospel industry beba abayimbi abayimba like oba gwe bayita secular nga ali omu yika oba chorabos yes nze gye nsubira nga gospel industry yes. Kale oyo omukyala ye bwatyo bwagambye era bwanaabaawo ayina enkenyera ku bigambo by'omukyala oyo abajja kulabika nga baddamuko kansomeko ne ku messages waneeno Fiona Kawo yagambye twesimye okuba naawe musumba balijja bakutumidde omukyala Eva balita sewali ogamba otya she's watching kutumidde konyonyi ndala onagambye nti ekituufu gospel atabuse nze ennyimba ezimu ennaku zino sizitegeera kati simanyi oba nze ataba mu mwoyo oba bo. Okay, onatugamba mukyala balita agambye mu area y'okuyimba ku kigambo I respect you Balija Franka. Shumia Mavo is also watching. Nkutumide konyo Shumia agambye praise God MC Matt, thanks for the show, we are learning a lot from here. Kale mungende maso nga musereka voice notes ku namba ya ya WhatsApp tujaba tuziyita mu mpola emukwemu ekitunga kyeyongerayo kangisoke nzireke wa musumba redeemed sebo omukyalo ono okulaba kwe okuwulidde oyina kyolambulira oyina kyotolako oyina kyogatako kyempulidde maybe nti gospel industry tagambye nti bana abayi like such norm but I believe that's not that true because tuyinza okubeera mu gospel music ministry nga wali abantu abayimba enyimba kati for example nga omweza Mark Africa ayinza okugwa mu side nti yayimba yeka nayo under ministry naye kati eri mu industry eba business eyo business in fact let me make it like this nti ye version ya Satan mu njiri ye version ya Stan music wa Stan mu njiri naye omanyi Stan ono naye abuulira enjiri in fact mu industry waliyo deception era omuntu yena abadde yeteeka mu industry wandifuddeyo mangu bw'omanyi nti wayitibwa bw'omanyi nti oli kibya Katonda kye yayita okuyita mu Yesu Kristo okubuulira enjiri nkwegayidde toddamu kugamba nti nze ni mu industry kubanga mu industry waliyo ebintu bingi nnyo nti ojja kwesanga ng'oweereza Sitaani nga tokitegedde amafuta agafugira eri ga Sitaani ga dabisti ga kwegamba gamula mizimu gyennyini n'enjigiriza ezitovalaba ennyimba eziri ezisinga nze ndabira dda nti abasinga enjiri yaabwe gye babulya bagiyita another gospel mu byawandiikibwa tulinayo for example Galatians chapter 1 from verse 6 to verse 9 boogerayo ku njira endala era bwe tuba twogera ku gospel music oteekeddwa okunnyonnyola what kind of gospel kubanga waliwo
gospel of Jesus Christ ekyangwa kigamba Mbarumi 16 nti I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation to them that believe, first the Jews and then the Greeks. Era ekyangwa kyongende kiraga nti omunjira eyo eya Mukama waffe Yesu Kristo ereetera abantu obulokozi nga bamaze okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo mb'omwe mwe muri okukkiriza era obutuukirivu bwa Katonda bulabisibwa mweyo enjiri. Amakulu gaakyo enjiri bwe twogera ku gospel music, enjiri eteekeddwa okuba oba music wateekeddwa okuba ng'aleetera abantu kubeera mu butuukirivu n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Okubateekateekera ddala. So bw'olabira ddala bano abayimbi abalala b'owulira eyo mu industry nze amazima gaagana n'obwaba nga muyimbi yennyini fact nga yayitibwa ayimba gospel eno waffe n'ogenda okola nga mulimu obuzibu n'obwolaba video zaabwe teziportray nga like teziraga bya Bwakatonda. Kale Musumba basebe bajjabo munzikirize tugende ku mulamu omulala nabagabe n'emiramu era naye tujja kukola ko kye tusobodde saagala kujirush nga njagala tunyonyoke kigambo ku kigambo mulamu ku mulamwa kati twetaaga okumanya what musically munkwate bulungi munfune bulungi what is preaching the gospel musically. Si buli ayimba nti abulira njiri. Waliwo yakeera okuyimba nga munange ye jajjawo yamagamba mu kyalo nze kasito nzimbira akayumba nonzija mu ssubi nga biwedde kyenkubanja. Oyo n'agamba okay kanonya wali akatale n'agenda mu gospel music. Oyo naye gyali. Twetaaga okumanya what is preaching the gospel musically. Kantandike ne Balija Frank. Okubuulira enjiri nga oyita mu nnyimba kyeki njagala okinyonyole muna Uganda tulaba akitegeere okusinzira gwe engeri gy'okitegeeramu. Kyeki ati nze njogera kati njogera ku nze nga bwe mmanyi nti omusolo otuula wansi w'omusumba n'ambuulira enjiri okitegedde bw'ambuulira enjiri kuba nyina ennyimba zennyina nga oli yabuulira njiri nze nenfuna oluyimba mu njiri mu njiri ye okitegedde nze nali wansi we ndi Asha nga ndi muyimbi bwe yabuulira nze nendaba nga nsobola okuyimba mu oluyimba katugeze nga Mukama akyusiza ebyange oli najja n'abuulira n'agamba olunaku lwa leero Katonda agenda kyusa ebyo n'aleeta ebyawandiikibwa kati nze nyinza obutayimba kyawandiikibwa nga Musumba Kirwana naye ng'ate ndi mu kyawandiikibwa mwenzanyidde mwenyimbidde okuzanya kiyinza bayinza amanya abantu nabo babitegeera bulala bayinza okiwulira ng'ateera okuzanya naye nga mwentambulira okitegeera n'ennyimba Mukama akyusiza ebyange nga ndi mu kyawandiikibwa okitegedde kati mba mpulira ng'era ni mu kubuulira njiri wadde nti eyange eba egenze ku lutambi eba egenze ku CD eba egenze ku flash naye ng'ate nyina we nagiwudde oba nemba nga nasomye kyawandiikibwa mu Bayibuli. Kale ku mulembe guno gwe tulimu olowooza ffe ng'abayimbi tukoze ekimala okulabika nga tubuulira enjiri okuyita mu kuyimba have we done enough? Anti kati gwe mulembe kati Musumba Kirwana gwe bali mu kusomesa kati kubanga omulembe gwa Musumba Kirwana olabanga gwo gwali okay kati guno gubadde gutandise otabukatabuka muko naye kirungi nti oleesa omulamwa bagenda tegeera kiki ekibatabula mmwe ng'abayimbi ekitutabula tutya okugamba omulembe gutandise okutabuka muko muyimba ebitategeereka ki ekibatabula anti kati ne bano bennyini abatuwuliriza bennyini nabo batabula batya kati bw'otunuulira ku TikTok okwo omwana oyo gojjeeyo omulabi ayimbye akayimba ka Paulo Kafeero abalokole bennyini abakyaki abalina smartphone zaabwe bo bennyini be baakatuddemu era kyova olaba wakalabye ku simu yo Balija Frank ayinayo obaddewo ku lwange obaddewo bakakatulamu abantu omutwalo gutya gomo oli ali mu miliyoni oba kitegeera kati omwana ajja agamba ekitegeeza bwe nayimba olw'omugenzi lwe natuula mu tuni y'omugenzi okitegeera kitegeeza ayinza obutayimba ogundegunde naye nayimba olulala okitegeera kajja kutambula kakati okusomesebwa kuno okuliwo bagenda tegeera nti oba oli awo go babiri ebyensi si kyekikulu ekikulu kubuulira njiri Katonda naye najja ng'akwezimbira mpola omukulu Mark Africa omusiime what is preaching the gospel musically?
sebo ensonga nzikiriza nsoke njetololemu katono. Ekintu ky'okusomesebwa ffenna tuli wano, ffenna abaana abali wano bazadde baffe mu busobozi bwabwe basobola tuteekerayo school fees mu masomero nga baga tuyige ebyo ebisomesebwa mu masomero era nabo nga balaba enjawulo wakati w'omuntu atasomeseddwa n'akoze eki n'asomeseddwa. Oba ogula emmotoka n'otasobola gyeyigiriza n'obakaagi kusomesa, oba Yesu ababe yabasomesa emyaka 3 n'ekitundu n'abateekateeka kyogamba asobola okuyita mu buweereza n'atateekawo bakusomesa bono okola bintu. We are not discipled. We don't even go to ministry lessons. Bazitegeka mu makanisa ag'enjawulo ne bayita abantu nti mujja abaweereza babasomese. Tetujja. Kakati gwe n'olowooza nti talanta ojja kuyimba buyimbi n'ekyokubiri n'abamu tetwayitibwa kuyimba. Lwaki ekyo lwaki olabira ku bye tuyimba ndobeso okitegedde nga tuli mu kanisa nga tuli mu kanisa mbadde mbiraba wano mbadde mu byogerangako naye kati nze Mukama ate yaŋŋambye kirwana katoddeyo kunenya batoobo giba abantu bayite mu nkuŋŋaana bajje nga tukole eki tubasomese okubanga bwe banaasomesebwa bajja kukola ki. Buli muntu yenna profession yenna mu profession ye yasoma. Abalokole bokka abayimbi nze to pick that leaf najijja ku muzeeyi Mitala muyita wano 2012 bwe bamu ku batusomesa Apostle Alex Mitala. Yes, yaje wano nasomesa abayimbi namuyita najja natusomesa nadugamba naye waje mugenda ku Bible College sibagambye kugwerayo ne mugende ku School of Ministry mbeko bye muyiga bye muyimba bitusobedde kati emyaka 10 n'emeka n'esatu nzawe nava ne ngenda mu Bible College n'ensoma okitegedde kyokka sikolanga ku kanisa wadde Sunday school. Niyo okumanya nakitegeera nti njatuuka mu nsi y'abamanyi mbenga ndi dofi ng'emyaka mikulu nnyo nenga byoyimba bya biswaza muswala n'okuswala oli musajja mukulu n'otandika okanika ebiyimba n'oleeta comedy n'oleeta ebyobugwagwa n'otandika Yesu n'abeera n'ekinyizo n'agamba ono aliki yeeyita omuweereza wange nga bintu byakola bya sitaani ng'abantu balabira ddala byokola bya busiru n'oyimba bisitoli ebyembwabwabwa kuba kasooladdemu ekigambo Mukama ng'otaddemu Yesu oyitegedde ebintu ebitasobola bamalayika mu ggulu ne baggalawo ne bagamba mu myutinga eyo layini tajja eno yosuwe gye tebamuwulira eno kubanga tokiikirira Katonda oli wogamba nti oli muyimbi ekirala ekyonoonye abantu kwe kuddira abantu abataayitibwa kuyimba ne bayimba. Bannange mbegayiridde with all love and respect muddeeyo mu masikwaya gye mwadduka. Katonda yayita basinza kino yakiwaako batono nnyo tekikufuula wa kitalo anti mwajja kunoonya ssente zibabuzeeyo mutandise okudduka nammwe mukimanyi ssente zibuze okuze n'odduka n'ogenda okuba ekyeyo kakati kulokokako ddayo mu maaso kwayo otuule si buli omuntu alina kuyimba no bannange oguze ennyimba oleese omubiri oteoyenze ovumye olwanye gwoyomba tebatuwadde abasajja tebatuwa ssente amakanisa ffe tugabeezaawo tolina gwobeezaawo oli musuubuzi naawe okimanyi tosobola kulimba mutima gwo naye Yesu yayita basinza Katonda ayagala bamusinza mwoyo ne mazima ddayo mu maaso kwaya gye wadduka buli agula oluyimba with love nkuwa magezi ogenda kaddi wange obusente bwe bwali weredde abaana ku university wabononera mu kuyimba nkubuulidde kale oye Mark Africa musumba mu dakika nga 3 nga tuwumba mbagwe topic njiveeko what is preaching the gospel musically. Preaching the gospel musically. First of all, tulina okusooka okula nagambye tulinayo ebitundu nga 3 era abawandiisi b'ennyimba eza gospel njagala bategeere kino n'abayimbi in fact abadde tebamanyi kuwandiika tegeera kino nti gospel first of all tulabe nti it's about salvation okuleeta obulokozi ate n'enjiri eri ku Mukama waffe Yesu Kristo. So njakuwa ebintu nga 3. First of all nti enjiri gospel eno ey'obulokozi dimension esooka oba omutendera ogusooka kwe kubuulira abatali bakkiriza ba Kristo okufuuka bakkiriza ba Kristo yeri gye tusomye Marko 16 15 ne 16 nti mugende mubuulire enjiri y'ebitonde byonna buli anakkiriza n'abatizibwa yalirokoka. Kati ogwe mutendera ogusooka so abawandiisi b'enjiri nga bo bafokasinga ku kuleeta abantu abatanaba kutegeera Kristo babatanaba kulokoka oba aboonoonye oba bakyali mu nsi oteekeddwa okulaba nti enjiri gy'obuulira mu musiki erikwata ku bintu nga 3 oba 4. Ekisookera ddala okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okubonaabona kwe. Ekyokubiri kyebayita okuziikibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukira. Era bw'ogenda mu 1 Corinthians chapter 15
verse 1 to 4 ogenda kulabya da simanyi leka nsomeyeko kubanga ekigambo kino kiyinza okwogera nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. So Abakolinso ekisooka 15 ngenda kutandikira ku lunyiriri olwokusatu naye nga ntandikire ku lusooka. Leka ntandikire ku lusooka. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein you stand, but also ye are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So enjiri eneretera abantu okulokoka eri mu bitundu nga bino bisatu: okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga enjiri ey'omusalaba; ekyokubiri okuziikibwa n'okuzuukira. Mu kuzuukira mwe muli amaanyi ffenna agatuleetera abantu okulokoka, era n'okukkiriza kwaffe mwe kuli omwo. Then ku dimension ey'okubiri, abantu bano abamaze okulokoka, ababuulizi b'enjiri mu music muli ekino, tulina ekye bayita work out your own salvation with fear and trembling. Kati mweno dimension nga bwe kiri mu Philippians oba Abafilipi sura ey'okubiri olunyiriri lwa 12-13, omwe mwe tubuulira enjiri abantu bano abalokose basobole okwekuumira ddala mu bulokozi n'okukkiriza kwe bafunye, ne bakula mu mwoyo, era nga bakimanyi Katonda yabayamba. Olunyiriri lwa 13, Katonda abayamba okukola ki? Okwagala kwe. Kati eyo dimension ey'okubiri. So ababuulira enjiri omwo batuyimbira ennyimba ezituleetera okwetereza, kubanga omanyi omuntu bw'alokoka omuweereza Martin, nti omuntu yenna bw'alokoka aba kyalinayo ebintu byakyatambuliramuko, kye tuyita okuba nti nga omuweereza Mark Africa bw'abadde agambye nti okutuula wansi n'oyigirizibwa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era bw'omala okuyigirizibwa n'otandika okuba nga opracticinga, n'otandika okweva ku bintu emu. Kale musuma kankwate mukawo wenyiri tugenda okutandikira. Yes, we tugenda okutandikirawo. Nkusaba weze voice notes zo nja kuzikwata nga tukomyewo mu segment ya fegendo okugayirawo dala sheno, then nja kukwata n'amasimu. Enamba ya mu gisaving mubere nayo wenkoma ngenda kukwata ku masimu musumba Mark Africa ne bali janga bawumba nga bamaliriza ku mirama ya tese zaako tuulize ne kundoza za mwatulaba. Nkujukiza olunako olwencha egenda kubeera Combat Friday Miracle Overnight. Abajasi bonna aba traffic kuba bandi kasaba nga musirikale nga yambala chibombola enjalo lunaku lwawe jango twegatteko tugenda kusula nonga tusaba nga tukone tendo jango ulira abajasi bwe batutwala mu mwoyo bwe basinza batendereza ku Christian Focus Center ewo omulabizi Daudi Kiganda yenze MC Mats kankomeo. Kale waliwo omwana omu ansindikide message nangamba bo bagala bya vibe ya comment nze kuguli omulamu wagwe twatandikiddeko twawula tutya industry ne ministry Kayimba ka Paulo Kafera ngambye fe twagala bya vibe ye generation yaliwo tebagala kumanya buwonvu bwa Kristo bagala vibe era akwawadde naye ekyo kira kyagamba kiva mu njiri eneze ey'ekisa oyiregedde enjiri ezenga yaseereza egamba nti kakati olaba abantu abamu saagala mukwate bwemu ababulira enjiri y'ekisa era siri mu bakolo yammwe, naye abantu abamu ababulira enjiri okusinza ku TikTok kuno kwe tubijja bagamba nti Yesu yakulokola dda kyamala. Kati kyokola agamba vibe ogenda n'owesalisaako n'onywa ku njaye n'onywa ku walagi n'ogenda mu disco Yesu n'ojja n'omukola ki n'omusinza. Kakati ebyo byolaba kyovola abaana bakugatwagala ki vibe. Ebiro bino bye tulimu bya luvannyuma bannanga abatulaba mwegendereze nnyo mukeme n'emyoyo. Bw'oba olina ekkanisa ng'ogiruddemu nga nawe ogiraba ya mwoyo tewali zunze. Ebiseera bino si byangu, ebiseera bino si byangu, temwali zunze. Nze nawa bujulizi n'enkoowa nababulya jasi we nazunza ng'ate bwe bampita nga sigenda kulunzeka bannabbi b'olulima ne banyambula ebyo byaliwo emyaka 25 emabega. Kakati bino ebiyiriiri bye tugendamu bye mwana kyavuddaga nti njagala vibe. Kati eyo nvuka kye yakoze kyokka bwe yaba teyasabye lukusa ku luyimba olwo bayinza n'omusiba. Gy'oli abalamu wano nabadde n'omwimbi wa gospel omu nga twogera nga omunayogera nga mwenanye nga kyuma omwenge omwenge kati bagunywa kakati laba abamu bala anti jukira tubiti kyakulabirako abasumba bagenda mu bbala ne bayimba
okitegedde babiraba kati gyagamba ate oli musumba ogenda mu bbala n'oyimba ogenda buli wamu gwe ate bwewayiriza Katonda bwe yakutumayo ebibala tebiriiwo kakati omwana ono akutunuulira olina musumba ye anaakola ki tuddaina kunenya abaana just gwe omulembe gwayonooneka naye mbadde mbawa n'amagezi abavubuka abato Katonda tayitanko omuntu kubeera musiru bw'olokoka kitegeeza kugeziwaala kitegeeza Katonda atandise ku process y'okutransforminga ofuuka omuntu ow'obugaso mu ggwanga ne mu bwakabaka bwe lekerawo okumala kugazugazunga buzunzi buli muyaga ne gukutwala va ku bantu gobeera omwoyo wa Mukama kanisa Yesu yagirekera Yesu yeegulire kanisa omulala gwe yagirekera omusigire bamuyita mwoyo mutukuvu bobi bali invisible tebalabika ekirala ky'ekigambo kya Katonda ekirala yeroko kyaki n'omusumba akusumba n'akugjamuko n'akutuusa kuyitibwako n'otambulira mu papasiyo otegedde nti ojjanga wano ku CFC ne bakusumba n'ovaamu omutume n'ovaamu omubuuzi w'enjiri n'ovaamu nabbi n'ovaamu omusomesa n'oba n'ovaamu omusumba kale nga sinaba kusoma ku comments zammwe nyongera okubajjukiza ku lw'omukaaga luneeno lunaku lw'abakyala Women Prayer Summit ebeerawo once in a year mami Sindi Kiganda ayita abakyala mwenna mujje tukuŋŋaaneko wano mujje mukuŋŋaaneko wano eno okuva emiryango gigenda bagigulawo ssaawa 2 ez'okumakya paka kawungeezi jangu osibye bagenda kubasiibulula basaze nti ennamba so jangu ebyokulya ebyokunywa tomoni so jangu osabeko gwe ng'omukyala jjajja jangu ne jjajja wabanga gyali waka muleete lugenda kuba lw'abakyala ekyo mukimanyi engeri gye bakikolamu abakyala kutakabana kusaba ebeera saala tewaliwo simanya biki saala so abakyala mwenna tubakoowola olunaku olw'enkya nyongera okujjukiza combat Friday Miracle Overnight Combat yaba amagye babe ebibombola bonna ba scout ba guide baki ba traffic bonna ba prison bagenda kubeera waneeno nga bambadde ebyambalo ebibombola kigenda kubeera kiro kisufu jango yitewo weekend ebadde mpanvu jango tuyitewo tugweko mu maaso ga Mukama tulabike nga tufuna akadde akasufu omuyimbi andabanga kituufu dalonya wo recording la music studio enesimbo ngeri ku musingi gwa Kristayo Aba Records yeyo kajo ogenda oku recording la music wo aveyo nga tewesitasidwa ate aveyo bulungi nnyonyi ndala nga programs nga 5 to 7 nga zisobola okuba music wo ate ne TVs endali zenjawulo kuba bwe bakoyire ekintu nga kiri ku muzuuli yes enamba yaffe gyozinja kusaba gituterewo kaawo maasa ko ngenda kwata ku masimu nendoza tusooke tutwaninge audio notes eziriwo tusooke tuzirwaninge bannayuganda bawulire endowooza eziri mu bantu n'oluvannyuma abakulu bano bana reacting awo then nkwata amasimu sho tujja kulabika nga tugimalako bwe tutyo kati tusooke tugendeko mu audio notes essaawa zineeno musooke muziwulireko nze entegeera endowooza yange eri n'entegeera yange kati gospel ministry nze nsubira gospel ministry kuba kuweereza Mukama naye nga kitwaliramu bonna choirs abayimbi kinoomu n'abayimbi abagospel kale tugambe choirs nga si muyimbi omu then gospel industry eyinza okuba tugitaminga nga gospel abayimbi baweereza gospel naye ng'oba omuntu ayimba omu naye nga tugambe gospel then gospel ministry buweereza obwa gospel naye butwalira wamu ffenna abakwayazi omuyimbi omu mu biti ebyenjawulo kale Jose mpa audio note endala like ozemu audio note nazanyidda eyo twagizanyidda mpa audio note endala akadde tulina katono tulabike nga tugiwulira praise God kati mwebale kuweereza kati nze ku mulamu nkombadde nze entegeera endowooza yange eri n'entegeera yange kati gospel ministry. Hello Kingdom TV. I'm Mr. Richard Ocheng calling from Mutungo. Thank you for the program. Your program is so good. I'm really delighted and I have learned a lot this evening. Please, I thank all the presenters and those who are there. Mr. Musumba Chirana, I support you a lot because I've followed you since my childhood. Your music always inspired me, and I believe your music is a gospel. You are a gospel minister. My advice that I have not heard you people talking about is that let people read Zechariah 4:6. Let people do what is called spiritual led music. People are doing music when the Holy Spirit has not led them. But the Holy Spirit
is the one that guides us in everything that we do. Please delight them about doing things that are spiritual led. Thank you so much. Okay, kale sigenda kwongera voice notes olwakadde nterawo kawe namba yaffe ey'amasimu mpulize ku bannayuganda abaliko oba oli awo abalina kye baagala okugattako ku ebyo abakukunavu benina mu kizimbe bye boogedde oba oli awo nabo endaba gye balabamu ebintu emirama nabagambye nabalina emiramu ena naye ndowooza tujja kufunayo olunaku olulala tulabikeeko nga tufuna enteekateeka endala tulabe nga tugonjoola ensonga endala tulabike nga gyonna nagyo tugiteesaako era abakulu batuwe endowooza ku miramu egyo yita ku namba gyolaba ku screen olabike nga ompuliriza tweyongereyo so nga tuwumbawumba about this very topic musumba submission yeri etya nga tumaliriza nga ebanterawo enamba yange awo nsubira njaga okumaliriza ne dimension yokusatu bw'oba owandiika nyimbe za gospel as far as salvation is concerned obanga eryo ng'oyaga abantu balokoke oba babeere mu bulokozi nti omutende ogusooka nagwo bagambye abantu baffe mu butakkiriza bafuuka bakkiriza ba Mukama waffe Yesu Kristo then ogwokubiri gwe kokuba nti abantu babeera nti batambule mu bulokozi bakole obulokozi bwabwe then ogwokusatu oba dimension eyokusatu yeyokuba nti Mukama obulokozi buli obusembayo wali nti tugenda kulokolebwa ku nnaku luli nga tutwalibwa olunaku olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo nti kati omuntu ateekeddwa okuba nga amanyika babe ne baana batanaba kulokoka nti batoloke obusungu bwa Katonda kubanga olunaku luli Yesu Kristo nga agenda kujja bwakusanga nga tewakkiriza n'obakizibwa mu mazzi amangi mu linnya lya Yesu Kristo amazima gaagano batogenda kulokoka kati n'olwekyo okulabula bali abatanaba kukola ki abatanaba kulokoka nti batooka obusungu bwa Katonda nga bwe kiri mu Yokaana 3:36 nti omuntu era bw'aba tanaba kukkiriza talina bulamu muye era obusungu bwa Katonda buli kuye then ne bana abalokoka babeere nga banaabira ddala mu mwoyo mu meme ne mu mubiri balindirire basangibwe nga tebaliko kyakunenyezebwa kati n'olwekyo enjiri eyaffe yandibadde erimu okulabula era twabeerangayo n'ennyimba bwezityo n'olya nti mwetereeze obudde buggwayo Yesu Kristo akomawo naye ennaku zino enyimba ezimu zijagamba nti zonna naye ezimu ogenda okulabya ddala nti ziri ku entertainment abantu kusanyuka abantu kubeera mu vibe nga bwogambye bwempulidde naye ate ebyo tebigenda kugasa naye ekirala kyenjagala kansuke ngende mu masimu ndowooza ali ku line mbuuzaako hello sebo taata hello Vira TV nkuwakadde nina katono nnyo TV giviire yesebo muwumuza Samuel nkulamusiza nnyo ya kigambye nti gospel industry bandibadde bakulemberwa mwoyo kubanga bw'abanga omwoyo tabakulembedde tewaliwo kigenda mu maaso oyo ye gospel ali full ajjudde kale neyanza nkugjeeko lwa nsonga oli kwewulira TV atakadde nakatono oyo munzijeeko njagala bw'oba okubye essimu mu zino dakika z'ensigaza ntono nnyo TV gimuting oba gikendeze tokuba ssimu nga oli mu kwewulira wangi webale kuweereza ssebo kale ssebo nawe gyebaleko ngambira namuŋoona empeerezayo tebadde embi kakati nze nga lubinga gospel tatambula obi naye kati ekireese abayimbi abamu agenda nabeera nti tulakyuzinga kikyandyagadde nga yandagadde okuyimba gospel naye nga tolaba atabika olaba aba kadogo kamu abadde mulungi nogera okola oli ayagala okuyimba kadogo kamu ate naagala okutabika so senga oli anyolera ku kimu gospel n'atambulira awo naye gomba abantu nga Bugembe oba Judith Babidi oba Joseph Ngoma kintu kisobola okutambula nze kyali kirubinge namuŋona Mukama bakuumi okay omulala ali ku ssimu mbuuzaako wangi KTV wangi kale amasimu geego yenaba gyoba oyitako abasinga muli mu kuyita ku namenda wangi Mukama yeebazibwe amina taata hello nkufunye hello Vira TV tunyumye muzeeyo ogamba otya hello
muzeyi kamwejeko bwokuba essimu TV to make sure ntogirinanye oba gimuting owe submission yo etegerekeke nebo yagala mbere nga nkuli ate nga naye weewuliza tuyinza obutasobola kukwatagana enamba gyolaba ku screen gyoboyita owe submission nja kwongera essimu zanga 2 zokka n'oluvannyuma lunaku nja kulabika nga nduggalawo. Masiga Anthony ali mukono ansindikidde ka message wano agambye I love that man in white very spiritual. Ali ku simu wanji. Hello. Sebo. Kama yebazi. Awebwe ekitiibwa taata. Hello. Nkukuta ogamba otya? Amanya nze Kayemba Ed. Genda maaso. Edward Wanendejje. Esebo. Kenteesa wekiti nti abayimbi bano abaliwo singa bakoppa abayimbi abasooka ab'emabega. Gospel music abagenda tambula bulungi. Mukama tweyanziza. Kale ndoboza jozoja kumpa essimu emu yokka bwe bakweri n'oluvannyuma amasimu tujja gaggalawo abakokunavu bawumbe tulabike nga tweyuna program endala ezigenda okulabika nga ziddako. Ensonga zobwe zitambula era nebaza mwenna abali mu kusindika messages ku social media nziraba message mpitirivu kyemukola kyamanyo nyine ddala. Ali ku simu wanji. Hello. TV givire nkufune bulungi ogamba otya? Hello. Vira TV anti. Hello. Sebo nkufuna ogamba otya? Hello. Joza amasimu ngagaddewo Maka Africa. Njagala osibule mu dakiika emu nga wobiwuma. Nga nsibula ngamba abaganda banga abayimbi mujumbire nnyo okuŋŋaana ng'okwo kowulidde conferences yonna sigamba zonna ng'eyali ojjukira lwe mwali wa UCC bw'owulira ebintu bwe bityo bijjumbire nnyo era nzizamu abayimbi amaanyi olunaku lw'enkya n'olwokutaano n'olwomukaaga enkya lwakutaano n'olwomukaaga ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 12 mujje ewa Pastor Agatha wali ku Faith and Grace Church ewa Pastor Agatha tugenda kubeera praise and worship conference then ku Sunday tugenda kubeera ne music gala atenze kenyini nzije ne KTV nkole program ya prophetic voice awo wenyini n'olwekyo abayimbi mwenna ab'ebika byonna mukuŋŋaanira awo tugabane ekigambo ssaawa 8 ojja kuba mu mazo ojja kujolidde tewaliyo mmere naye waliyo ekigambo mujje tukuŋŋaane mukama agenda bawo omukisa nze kiwana Maka Africa mukama abanjagalire omwaka guno gukubeerere gw'ogwenjawulo nga oyongera kumanya kwolina ojja kula okumanya obenga okwetaaga naye nga wakufiiriza obudde nga tokyabulina bunoonya kumanya. Amina. Mr. Balijja sibula bana Uganda mpozi sebo n'ekirala tugenda kutambula mu division zonna obulango bajja bulabanga wano KTV tugenda tambula mu division zonna ezikola Kampala nga tukola enkuŋŋaana zino tugenda kuyita abayimbi ab'omwoyo boogere naawe nga looya bwayogera ne looya bwayogera ku lo nga teacher bwayogera kusomesa naffe tugenda okujja tugere naawe abayimbi ab'omwoyo nga tukuyigiriza engeri gy'okola ebintu bino mu Katonda nga bwe yabiruŋŋamya ate nga tubijja mu Bayibuli obiyige. Amina sebo ne yanza nnyo okumpita abayimbi ba gospel tuyimbe ekigambo kya Katonda basumba obuzibu obuliwo nti n'abasumba bennyini nga bwawulidde oli bwe yagambye nti ayagala kya Bible baagala Bible n'abasumba bano abaana bayimba ekigambo kuba gye tetujja kugamba nti waliyo bayimba ekigambo kya Katonda n'abayimba ekigambo kya Katonda naye ate n'abasumba nabo bakoze ekyamaanyi okunoonya aba Bible nga nabo banoonya ba Bible katoba oli awo bali nabo ne bakoppa okategedde ako kakati tuweereze Katonda nga tuyita mu kigambo kya Katonda aba friends of Balijja mbagala nnyo akatalekeka wano ndi waka nga 14 ogw'omukaaga nyina concert ngenda kujja obulamu ngenda bwera totya naye era ndi wano wa mu nyumba mujje mumpagire mu linnya lya Yesu. Amina. Kale musumba nga tumaliriza ongambe ina application ku audio gy'oliddawo naye olw'okukwata obudde maybe kampisewo kino nti abawandiisi b'ennyimba oba abayimbi mwenna mumanye nti waliyo ebintu emitendera gy'okuyitamu okuwandiika ennyimba zino nga inspiration ani akulungamya omwoyo mutukuvu oba setaano b'ebirowoozo byo then ekirala production ogenze mu studio ki nze infact omuntu ogwasemale bwe nasanga nga studio nga nanyini studio alina essabo naye ngamba waiseddayo era nanyisooka nstopinga mu kaawo ekirala tulina okulaba doctrine oyigiriza biki mu nnyimba zo okitege oluganda then nekyo olina okumanya nti buli luyimba lwonna lukalinga spirit mwoyo kigwowa abantu
oba gwogenda okuletera abantu oba Yesu kigwobuulira ebyo no ino kubitegeera osobola okuyamba abantu then kirala nze nebaza Katonda olwa KTV management Musumba Kiganda n'abalala bonna Minister Martin n'abaweereza bonna ababadde wano mwebale nnyo okuweereza n'abali eyo bettalaba Mukama bawe nnyo omukisa ate njagala kutegeeza abantu tubanange nange ngenda kwanga atandikira ddala okusomesa ebintu bino essomero lya gospel music n'obutabo twatanzedde obuwandiika obukwata ku music like this one understanding gospel music so bingi nnyo era tugenda banga tubukolera ne free kubanga twagala abantu bategeera amazima enjiri yaffe ya Mukama waffe Yesu Kristo esobola okubona amawanga gonna era njagala kutegeeza gwe omuyimba tanaba kulokoka twegayidde kkiriza Yesu Kristo kubanga n'abamu nange bakuyimba gospel naye tebalokokangako kyoyogera kyoyogera kituufu abantu bangi babuukidde bamuyitanga Kaliyoki ajja kasaayiga Mukama yeebazibwe kyoyogera kituufu by the way bannanga batulaba nakino katukirongoose ku air si buli ayimba gospel katenda ku zino tino mulokole no balowooza ati eno waliyo ettooki naye batuuse nga tewaliyo wadde eggolu ligaze kati batandise okudduka n'olwekyo gye bali ekyo kyayogera and through research nange nakitegedde gye bali ate abalala babatumye kujja kudifiringa gospel music nga bagezaako okulaga abantu nti gospel music temumutwala nga Katonda bwaki nawe osobola okikola mu style yo kati okulokoka kuno omuntu amanyi nti alina okulya enjiri alokoke nga ayagala kugenda mu ggulu si bino ebyokulokokera okuba ayagala kufuna omukyala mu kanisa oba kufuna sente olokoke byadde okkirize Yesu Kristo n'omutima gwo omanyi nti yafa n'azuukira oyatonda akamwako nti Yesu Kristo ye Mukama ate obatizibwe mu mazzi amangi tokoma ku ekyo kiri ekyokwatula kwokka kwegayirira oluganda then ogende mu kanisa osobola okuyigirizibwa ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo njagala bategeeza nti mwenna era manyi nti Mukama nga bwali omwesigwa baagala byonna byetwogeddeko ebyokusomesebwa ndaba noono Minister Mark Africa agambye omulimu gutambula nange era tujja kwanga tubategeeza olw'ekisa kya Katonda era n'enyimba nze njagala kukole kuba nti abantu bano kubawandiikira ennyimba ku bwerere as long as togenda kubanga ozisasuza ekyo tulina okukkiziganya eno bwe tubanga oze wange oye musumba Redeemed bwate bwategeezeza ensonga ze basema ne banyabo ebiro bibiri dda tujja kufuna olunaku olulala olufaanana bwe ruti jjukira ennaku zibeera zitalakola olunaku lwakuna kwano tuba tugera ku miramwa egiyamba abantu era egibazibula amaaso n'otalika kubeerawo nga otambula naye nga otambulira mu buzibe otambulira mu kubulwa yes sigenda kulabika nga nsukkawo waneeno mwenna ababaddeko kye mukola kyamanyonyi ddala Mukama akibabalire nyinza obutabamenya mannya Mukama akibabalire njagala okujaguza abagasseeko omwaka olunaku olwaliro nga you celebrating your birthday njagala kugambya happy birthday omukyalo bamuyita Mama Hannah abangi bamuyita Lydia happy birthday blow more many candles bakuyire ku mazzi aganyogoga tebakuwaga buguma bakuyire mazzi aganyogoga yoga Mama Hannah okuvira ddala bali ku Prayer Tower Ministries iwo musumba Agnes abigaba happy birthday tugenda kwatagana ndowooza olunaku Orange Maxwell DJ ne Phoebe Molonde we are out.